Engeri gy'atabuseemu gyamulangiddemu bannange ono alangira mbiina mu maaso awo Fifidaqueen naye mulina mu maaso awo Pastor Bujingo naye talubuzeemu David Lutalo mulina omugenzi Moze Radio bannange ate Bitiisa Kingisaha naye mulina mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suubiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olimesibwanga byonna bye mba nteekayo oba omunanga abaana bakawaŋŋamudde bagambye mbu abayimbi b'e Uganda bagezezaako okukuppa Moze Radio bagezezaako buli kimu naye munnange ebikyaganye naye mbu mpozi waliyo omu Kingisaha yalinga amugeegeenya ate bwenkuzaako eno bo munnange abaana b'ennaku zino tebakyatirako ddala bantu bakulu era nga omusajja mukulu ono gy'avudde n'agamba buno pulezidenti waffe omu bw'ati Yoweri Kaguta Museveni mbu munnange ye Uganda akola bwa ssekadaama bannange abaana b'ennaku zino bo olemwa mbu kyobola munnange akola by'ayagala atufuga nga bw'ayagala buli omu yeeyisa nga bw'ayagala bannange ate bye biri mu sayidi ezeyo mbu ye akola bwa ssekadaama e Uganda ate ye principal omulonde muyina maaso wano mu kavidiyo maama ayina by'atugamba naye bisesa kansoke nga bateereko ate nammwe musobole obbanga mukyerabirako because katatu omulama gwe tuliko gw'abantu bonna abatwagala n'abatatwagala bonna tuliwo okola ki bakolera ekigera kuba mu kwekolera naffe twekanga tubakoledde nyinza okuba sikwagala ne bwenkana nti batukolere ekkubo nawe mba nkukolera kuba nawe ekkubo lijja kuyamba ekigera so bwetyo bwe tulowooza n'oluyimba ky'olulala kuleka zompadde ebbiri oyinza akyo mbuuza naawe ekyo gamba tozimanyi zingenda kujja mu sitayiro mbi gwe beera bubeezi nkulondera olumu kati nkulondere kayimba ki kati sooka nkubireko kano my father said there's more politics in the music. Bo munnange abaana bakijubisizza dda bagambye nti ddala kituufu ono ye muntu asaanibwa pulezidenti nti kuba olaba yali edda ng'akyali mu mbeera mbi nga munnaye naye talina kaayina naye naye olaba nti ng'alumirirwa abantu abanaku n'akwata kaakutteyo ate n'agenda n'akabawa bannange bye biri mu sayidi ezeyo ate bwenkozaako eno ewa Sibirungi bannange Sibirungi ye atutabudde omuyala wolekaleka guli gwawanvuwa ne guyisawo ne gwalukome naye munnange ono Sibirungi nze nga nze ansanyudde kuba mukozi wa mirimo ate munnaye kati bano abantu ababeera balina enjala West ekintu ky'abakoze akikola n'obwegendereza kugamba bwe bibeera bintu abyoza ne bitukula ne weeba mmere agifumbisa na mutima gumu kubajjukira abeera yeegendereza zino enjala so gwe munnaye gwe wenna musajja badde atya okuwasa Sibirungi bw'ataye enjala biki munnange abo abakazi babeera bayonjo ekisooka kya byonna kuba buli kimu kyonna kyakola akikola n'obwegendereza naye ng'olowooza ye Sibirungi bannange tayongedde okulumya bano abatalina njala bannange emitawaana myere awaata bulungi nnyo n'ayoza bulungi nnyo ebintu n'afumba bulungi kwegamba ne weri batooke n'alinnyega wali wonna mbitiibwa ayongedde okulumya mwe mwena abagamba mbu Sibirungi tebasobola kukola mirimu ne bannange baana bawala ennaku zino emitima nga gikalubye nnyo bannange baana bawala ennaku zino nga temukyasoboka bannaye nga mufuuse bakyalema ndowooza omulaba yenna awaata akamonderekaleka ate no yenna akulaga nti ekintu kyakola kyo musanyufu wali wonna bannange Sibirungi oleka bulesa enjala zo bannange zo nze nazigiddeko dda n'enkofiira kyokka akulaga alya bulungi anaaba bulungi abamu bagambye mbu kati oyo maama buwoowo bwe bumweyimirira munnange eno nedda ono kati ebintu bye byonna byakola abikola n'obwegendereza bitukulira ddala bannange Sibirungi ate kati mwerekereze bwe tutyo twolekere ate omwana mulezi Skin munnange eno n'ebintu bya Bobi Wine byatandika ng'ebyokusaaguka kana yuuyo yeesimbye kuba pulezidenti munnange eno Skin naye ayinza okwesimbirawo kuba pulezidenti ate abaana bamwagala wegaba kalulu bajja kamuwa ate ab'ennaku zino bo obategeera otya bannange yuyo omusajja yakoze dda ekibiina afaafe alumwe bannange era ye yabagambye nti alumwa agenda amire ku panado bannange wano maaso ninawo malu kiseka ate balina obubaka bwe bamuweereza bambi katusooke mbabuteereko ate tweyongereyo mu maaso n'agaleero omwana nkwasa ennaku mulungi nnyo naye ate amalira obudde ku bantu ali ku TikTok omusajja wattu ogenda okulaba nga waliwo n'ow'ekitogi ekigudde ng'amukuba bubi nnyo ogenda okulaba ng'aleese live amwogerako lwaki bawa platform baleke n'oli ayagala likes n'ayagala following n'akwambalira omwo
naawe n'omuwa obudde buli lw'oyanukula akuli wansi oba omwenkanye. Oli mu mmotoka oyomba n'owa booda, weetonde bwetonzi. Mwe mwayigirawo emmotoka alaba bwe kivuga, nsonyiwa mukama wange. Lwaki omwambala? Bw'ogezaako okwereega naye bagenda kukuzingako kubanga be bangi. Omugagga olwane n'akuli wansi, baavu banne bagenda kujja bakwambale. Musajja wange mulaba nnyo ne nga wano wavaawo era mu mugambe. Nsi kino wano wavaawo bano bakumalira budde olina ebyokukola bingi linnya ennyonyi ogende ebweru okole emirimu gyo. Bw'ofuna akasente zimba amayumba go bano tobaanukula. Mulabewo tomwanukuza bigambo, mulabewo mwanukuza ebikolwa. Bwe bulamu bwe tutambuliramu. Byatebyo nga tubyerekereza Maasawuni n'akatambi ka Fifidaqueen bannange manyi naye atabuka wavaako avaako ate kansooka enkuzeeko eno wa David Utaro. Waliwo omuyimbi yayimba nti naye ani akolimira Mukama Katonda gwawadde omukisa ye kaawunawo. Munnange nno olunaku olwali lujjukira Sande ate mulowooza mu kyaki ya Pastor Bujingo wali kukkana landi ate mulowooza oluyimba lwa David Utaro si we lusiibyeko luno olupya babongoote leka abalabe bange simanya bakuuse bawe emmere. Babongoote nze nga ngeno nkola bintu hala mu maaso. Bannange ke kasiibyeko ne mama Pastor Bujingo yenna ng'abiibiza kuli wamanga amazina lekaleka. So munnange tuddangeyo n'okotogera omuntu alina omukisa gwe ojja kwekanga nga gw'obadde oyagaliza agwe wansi ate nga gwe ogwidde ddala munnange kuba n'olunaku lw'ejjo David Utaro abadde ayina waali okuyimbawo naye nga maama namungi w'omuntu lekaleka munnange baapoloka omugambo ne bamuvuma ne bakola byonna bye baagala nga bamanyi oba bagenda kumusuula naye munnange ate ekifo ky'okumusuula ate mulowooza teyakoze ng'ebyali yani sikiini. Abantu bongezi kumwagala akayimba kapya yakakata naye nga tuzimbye amazima kana akayimba ka David Utaro ko bannange n'oba ng'olina omuntu gw'obadde wanyiigira n'okawuliriza okuva we kasooka paka gye kasembera ebadde atoyinza kusigala kyekimu era kyensuubira odduka misinde munnange ate oluusi yeewoberewo n'obuntu bw'okola ate oluusi muddemu mukwatagana ate bannange ebyewuunyisa ate biggwa mu nsi mbuuza nti biki munnange mbadde mpitayita nzuuyo mukono munnange nga sigwakubaziika. Munnange omulambo gufuuse ekizibu omulambo gwekoze ebintu nze temugenda kumuziika nsonga ki munnange mu ssaawa z'okuzinga omulambo ab'ekika ono omusajja afudde abadde mugagga nnyo kati munnange ab'ekika ne baagala bezza ebintu mu ssaawa y'okuzinga ne baddira omulambo ne baguteeka eddagala kumpi buli kitundu mu kiwatu mu mikono mu matu mu mannyo mu kamwa wonna ne bagujjuza ne bagujjuza eddagala munnange omulambo nga bagutwala we bati mu ntaana oguteekayo nga gubaka mutabanga gubaka omwana omukulu omulenzi bannange omwana omulenzi omulambo nga omuzimu nga gumukuba nga gugamba munzigyeko eddagala lindi wano bannaye sisobola batera kuwanuka vidiyo kubako katiisa ebyaddala naye nga basunulula mulambo nga bagusangako eddagala buli wamu mu kiwatu. Bannange abantu nga muli balogo muloga n'emirambo muloga n'abantu abaafa edda kati simanyi oba ku mulambo n'omuntu omulamu oba anaakubye munne omwenda. Bannange abantu twekaza bannange abantu tuli balogo Mukama Katonda ate ye munnange mukyala Fifidaqueen mukyala Nsuuga Omubwati ayina kyatugamba wano mukambwe mukko katumulabe tweyongereyo naye bannange nze ekyomulambo kyo kinzigye enviiri ku mutwe sisobola ateekawo ka vidiyo kuba katiisa bannaye katiisa. Hi guys, mugamba mutya asubire muli bulungi. Kwogera ku education system yoka esesa ate eruma already tusoma volongoto osoma emyaka gyo 10 n'emeka we just learning how to learn kyanaku nnyo nti ino system yaffe terowooza ku muntu wa bulijjo omunaku saasira omuzadde aweerera omwana okuva wansi n'amutuusa mu senior 4 sente ne zimulema okumalayo n'atuuka ku bibuuzo ng'alina okummibwa ekibuuzo. I want to salute all the students of that is Progressive Senior Secondary School, I think. Thank you for the solidarity. It is that solidarity we need in every institute. Omuzadde n'anoonya ssente okumwana gy'atandikira okusoma ne zigaana kuba zigaana ewaka zitagalanga. Bwe zitagala fa kyokumuleka akola ebibuuzo balikwata transcript
ate bannaffe kye bakola bakugaana kukola bibuuzo. Luli obadde ng'oddamu omwaka gumu naye nga ne fees ziri zifudde ze wasasulayo. Like tukulemberwa abantu abatalowooza nti obulwadde mu nnaku zimulemye okumalayo ate era omuttira omwaka. Kati mpulira mbu oddamu n'osoma omwaka mula like the whole O level. I mean if that is true mukama atusaasire. Njagala okubajjukiza batukulembera nti abantu bamukulembera 99% tetulina ssente tuli kweyiya. Ne education system yaffe gye mutubonyabonyezaamu nfu. Sometimes I even pity people abagamba nti abaana baffe twali mu international schools and all that. Twerimba. Ask me why. Because at the end of the day wamala okusoma mu international school n'akomawo mu wino n'akomawo mu field n'akomawo wa Kiseka n'akomawo mu masomero okusomesa akomawo n'asanga naffe abaasomera ku UPE. Emirimu ne gitubuulira wamu otadde mu mwana wasoma mu international school simanya sasula miliyoni 10 buli ya. Twerimba. Tewaliwo makulu gaamu kugusomera abaana bali ku international. I'm not saying it kubanga tusigala tugenda mu field yemu at the end of the day. Mukyala Kalule, lwaki toyogerako n'abantu abo b'ekibiina ekyo kyoyogerera kubanga nayo gwoyogerera ekitongole ky'ebibiina ebyobugezo. I felt bad nga nkulaba mu kamera ogamba ebibuuzo byatuuse bulungi gye byabadde biraga era omwana anaaba amiisinze. Like you people, lwaki temulumirira omuntu wa wansi unless nga mutugamba mwagala kubeera ne generation ey'abaana abatasomeddeeko ddala nga kati bana abasomye babalumiza nnyo emitwe. Saasira abazadde. Omukyala Janet Kataha Museveni, minisita wa education yavaayo n'agamba nti tewali ssomero likkirizibwa mu kugaana mwana kukola bibuuzo. Mukyala Kalule ne ttiimu yo, how about you implement that? Nti bagana agasomesa ga progressive. Omanyi byedimansi tebisinga bitera okuba nga birina embuto biri awo biri mu shape tetegerekeka bikadde. Bwabanga mukazi ng'ali awo either nga balowooza nga bwe baagala. Because in your own normal thinking capacities ne mutula ne mugamba abaana baleme kukola bibuuzo. Really? Bemukuumye mu ssomero eryo ebbanga eryo mwe bantu mmwe mulowoozaako ddi. Njagala nga nnyo tweteekemwako obuntu nti nga tonnagaana munnauganda muno tonnamulumya tonnamuggyako ssente ze kumubba tonnamumma mmere tonnamukola kikyamu mwonawe werowoozeeko ng'oli mu ngatto ze. If we can do that tugenda kuwonya bannayuganda bannaffe ebintu bingi. Mwabasomesa ba progressive ne mutuula akakiiko kamwe nga bwe kali akaaba tategeera cause you people temutegeera. Temuyina kufumiitiriza n'abaana be musomesa ne babasinga okutegeera ne ba reasoninga more than you abayita basupiriya baabwe. Omwana omuto n'agamba nga bw'okimanyi nti fees zibula babaleke bakole naye nga kumwenna akakiiko akafuga essomero akatudde tekuli wadde alinamu akamunyungufu asobola kugamba nti bannange abaana tubaleke. Wabula ne mutuula kimu ng'abasiru ne mukkiriziganya ng'abasiru mugaana abaana okukola ebibuuzo. Ate ayogerera ekitongole ky'ebibuuzo najja n'atukakasa nga bwe baba bafiiriddwa ababa batakoze ebibuuzo n'obatunuulira nga mwena mwetaaga kusiba one bunch ne tubakumisa omuliro ne tubafumbisa obuugi bw'essomero. You people, when do you think? Ako omuntu n'obwakatonda bwaddawa mu mitima gy'abantu mmwe. Bwe mubanga ddala mwabadde bakazi nnyo n'abasajja nnyo lwaki temwalabikidde mu kamera? Mwalize mu kamera ne tubatenda obuzira. Era tusaba abaana ba progressive mutuwe ku bifaananyi by'abasomesa. Mutuweereze ku bifaananyi asomera ku progressive. Nze mpeereza ku bifaananyi by'abasomesa ndabeko. Mpeereza ku akulira essomero. Mpeereza ku banange you people mulumiza nnyo abantu. Mulumiza nnyo abantu, mukabiza nnyo abantu. Kubanga ffenna tuli mu nsi etunyigiriza leka tutegeeragane. Nti wano ku final exam zibiriramu bino byansi bagamba mukaaga ku mmeka 3 ku mukaaga awo ffenna weetulaga zibiriramu ukoleko omwana wa munna akola ebibuuzo because tewali muzadde yalagadde kuleeta mwana mu ssomero amutuusa awo amuleka awo bigaana bugaanyi naye ne mutuula ku komiti ne mwewaana ne muleeta agabuto abakazi ne baleeta agateeteeyi n'enkaaya ababa bazeesibye ne mutuula ne mukola decision nga mumalawo future y'omwana entono gy'aba atunuddeko. Let me tell you, bwe twali tutuula senior 6 that was 2000 senior 4 that was 2006 baatugambanga UNEB eyina center weesobola okutuuza abantu ne bakola ebibuuzo singa simanya center zaabwe ziba zifunye obuzibu bw'amasomero nkuba eto nnyini wabawo disaster baatulimba
bwe baba tebatulimba nnyabo mukyala Kalule I want you to come and clarify tumanye nti twogera bye tutamanyi oba baali batulimba. Can't you have those students abamisinze ebibuuzo byabwe ne bajja ku UNEB center ne batula ne bakola ebibuuzo? Secondly, what batugamba nti UNEB efulumya 4 papers of each subject. Bwe bange efulumya 4 papers of each subject, why don't you give these other students pepe emu gye muba mutaawa bano gye mwawa bano yonna ne mutagiddamu gifulumya bo ne mubawa ku copies endala ze mwakola ez'ekibuuzo kye kimu ekyo so that they sit their exams. Naye tuli ku bantu abakulembeza abalowooza nga oba kiki zino ze mugamba ze mukoleza emergency zikola ddi kubanga if we get emergencies like omusomesa wamye omwana ekibuuzo omwana azirise you expect such things. Emergency ya mwebigwa bitalaze egamba kimwe mweteekateeka mutya nga aba UNEB kujja mu kamera kutunyumiza ebibuuzo ebyatamule ne bituuka ku masomero nga kino omuvuzi wa boda agenda kukiraba oba. Already we have a failed education system, a failed one where we spend a lot of money nga tusasula mu masomero n'ofuluma n'ogenda ofuna omusala nga teguyingira wadde kuwota y'akasente kuwawangayo wadde. So mwongera kulumya kukulumya. Lwaki temutula ne mulowoleza education system kubanga education system eno holdings eggwanga eryo. Unless nga mutugamba eggwanga erijja mwagala kubeera n'abaana batasobola kukola abaana batasoma nga bana basoma babafuukidde ekizibu. How do you even sit in before cameras n'otugamba omanyi omwana yena yasubidde ekibuuzo era kati yo bimusaze. Mulowoozaako ddi bakwano? Mulowoozaako ddi? Zino empapula ze mukola eza emergency zikola ddi? And what is an emergency mu kintu kino kye mubanga mwogerako tutuprintinga yo eza emergency? Emergency yeki era yeeruwa nayo mugitulage. Abasomesa abakulembeze b'amasomero abagaana abaana okukola ebibuuzo mweddeko. Fwe twasomera twalina abasomesa abatuyisanga obubi nga akulabanga gwe atasobola kubeera kintu kyonna mu nsi Katonda n'abawemukira n'atuggulira n'abaleka ku level yaabwe abamu bakyapangisa mu buzigo bwe baali bwe batubonyabonyezanga naye Mukama ffe n'atubulesinga. Temulinnya ku talent z'abaana, temulinnya ku mikisa gy'abaana cause you never know enkyayo oba eyiye eriki. Sente we ziba ziganye. Let's stop using professional all the time because you cannot even be professional in the first place. Muteke mwako obuntu. Let humanity drive us. Nakitegeera. Let humanity drive us. Ogambe why? Tugenda mu UNEB kanchite kanzibirire. Bwali bakomyewo tulikwata transcript. Naye mukotogedde abaana. Nange Ministry of Education. Uganda eggwanga lyange olumanga bbwa. Nziwe ebibuuzo ebyagenze gyabadde birina okulaga ekyo kino kyo kikola mawulire. Do you even need to come before cameras and tell us ebibuuzo byatuuse gyabadde birina okulaga? Wadde oyagala babijjowa. Bintu bino tugamba birala nnyo. Tunnyonnyole ku ssenta gye batugamba ebeera ku UNEB ne emergency ya UNEB yeeriwo ddi era zino empapula ze mukoleeza emergency bazikozesa ddi kuba ffe kye tuyita emergency tulaba temuzikozesa mwate omwana alina okuddamu asome emyaka ena muli balamu ye mulya biki tulemebbi w'abaana munywa biki? Why don't you think? Kati temwongeza ku mukwano gw'eggwanga limusobola okukola ebintu ebituufu? Nkyala Kalule. Next time ujjangu n'ebyetegeerekekwa by'otugamba.